Bitalaze ebibadde byantuuseeko naye nsooka okulamusa bannamasaka n'abatuuliza bonna nti obwedda ngoberera era n'ekibuuzo nkiwulidde bulungi ne mukadde waffe manyi kati ekisinga mu Buganda muno nze sikkaanya na mukulu Ssenkungu ono mu ndowooza y'ebyobufuzi naye ate siyinza muweebuula manyi omulembe guno guleese nnyo ebyobufuzi ebyokuwebuula nze neetegereza nnyo social media abamu oba butasoma communication skills nga balaakinga skills in communication so ogenda n'olaba omuntu nalabye kati nga ku lutalo lw'obadde obooza nti okusiibula omuntu nze ngobya era neebaza taata wange awumule mirembe yantwala ku ssomero n'ensoma wano mu Buganda omukulu akyogedde nti omuntu bw'afa tebakola pati n'oba tomwagala osobola okusanyuka mu mutima gwo naye buli muntu alina okufa era buli lunaku lw'okufa tewali agenda kubeera abusente twafiirwa General Sunday awo mu Barracks yali aduumira amagye abamu ne basanyuka waliwo n'abaamulimirira nga bagamba nti okufa kwe kulina kwe kwava omanyaka muganda agamba nti kamwa kabi nkasasiro ganga kakati n'osinga n'olinga ali mu kibiitu nga munna afudde nga naawe enkyo ojja kufa ofune abaana be bagende mu kibiitu so nze nsooka okuvumirira ekikolwa ekyo naffe abannuupu abaakikola si kituufu si mukulu Sande teyali musanyusa nti ate oba nawaabanga musanyusa wabaawo abatamwagala ng'osanga omuyimbi ng'ayimba nno nakinkulu naye ng'oli agganza omuyimbi tanyimbira bulungi mukulu Sande yali wa byakwerinda era nziramu okubagiza famire ye yonna ne bannamasaka ne Uganda yonna kubanga nze mbadde n'abasirikale nali sangako musirikale social worker tumuyita approachable yali social and approachable atuukirikika ng'ate buli kizibu akikwata kisajja kikulu nga bw'olaba mukulu Ssenkungu ono ffe twamuvumaavumanga okubeera ow'enaalemu naye nga tetumuvuma muweebuula ku bikwatako manyi kati bavuma biri personal si bya bufuzi waliwo okuvuma okugamba nti muzeeyi Ssenkungu mulemedde ku enaalemu mwe mutusibyeko akasajja ekyo ekigambo baakituganda ebeera treason naye nga tubyogera naye munnange twaddanga ewaka n'atuyita kino njagala kukyogera saagala nkyogere ng'omaze okufa njagala kukyogera leero ku leediyo yatuyitanga ewo otwekalakasanga mu kwekalakasa kulinaga nti mugenda kufa n'abagamba muwumuleeko mutuule wansi ng'atuyise wuwe mu makaage era ne tuwuliza omuntu nze yali ampiseeko yali mukulu Ssenkungu waliwo naye mukyala ali bamuyita Ajati Ali Matovu era be bantu tusinga oluusi singa twafa dda so nsooka okuvumirirwa ebikolwa ebigenda mu maaso ti abantu ddala ebiri wano mu Masaka kati neonya olutalo olwabaddewo nti bagaane omukulu omukolera omuyozaayoza wabeerawo abaagala omuyozaayoza bw'oba toyagala togendayo ate ne kyenawulidde nti Speaker wa Parliament of Uganda bw'abanga yeyalinnye eggere mu kutegeka omukolo nawulidde ndabye ku social media abantu nabo balina okubeerako we bakoma si buli kimu nti yagenda okukikola si Katonda mukulu Museveni ono bangi abamunyiiza ffe naffe abaagala okumuggyako osanga tumunyiiziza n'otusiba n'atusiba naye waliwo kyakola n'oga akansiimeko ku lwakino so abantu abasinga omutima gwentera okugamba omuntu omutima omubi we gusukka n'asukka ku mutima omumbi n'abeera n'effubitizi kati ekibigatta ekigambo ky'Oluganda bakiyita kokobereze abantu bajja kwabika emitima baffe nze ogwo omukolo pate nabadde nze mu nkola ey'abasirikale babasiibudde n'ababi okusinga tugume tabadde mulungi eri ffe n'akatono ne basiibudde ababi n'okusinga tugume ne babasiibula wano kakati olinnyo otya mu mukolo n'ogaa nti bagenda kunvumirira kyogamba nti wano ani atavumirirwa bw'obanga omanyi nga bwe bakigaye nti omubaka Gubaala Nkooti gwe yalangirira nti ng'akimanyi bulungi nti nze bagenda kunjogerako nti Kooti yannangirira lwaki toyagala kwogerwako nga wawangulwa mu butuufu bishopu yasinzidde mu kyaki n'agaa nti ababba obululu bonna ng'oweewulira mu mutima mu kisiibo kino kye tulimu genda weenenye oyo genda okwogera nti obululu nabba bubbe kikukakatako nsooka okugamba bannamasaka mwonna nti zino entalo ze tulimu olumu tezituyamba twavudde mu zannuuku tugenze buzeenaalemu nze olunaku olumu nina ebintu bye ngenda ndabirako Frank ate nenda banti ngenda nkula
nze olunaku olumu mukulu Senkungu ono omusango gwamusinga yali n'omusango gw'ettaka gwe yayawoza ne gumusinga n'ensiŋŋaana omuntu akuba sekyakyala bakiyita sikyakyala oba ali mu kukola ki mu kusanyuka ne mugamba nedda nakino nkiddamu era kibagaa nti nze ndi musosoze nze sisobola kuwagira tumwesige nga mpulidde Senkungu Katikkiro w'ekika ekyo katifuuwa engobya siri kikola ate sijja kikola era mu lutalo luno nze ngenda ddu kusuubulirako nze mbe wano mbagire twesige ndekewo Senkungu muzzukulu wa Nambi nga twesige ojje wano ate oliisizeewo abaana baawo n'akagiri wabaawo nze nali mu kalulu ako kankugireyo na kino ono teyali mu kalulu nali mu kalulu ako mu kunoonya akantamu twesige mu kifo ky'okunoonya akalulu yavumanga buvumi n'abafa abanupu waliwo abanoonya akalulu nga bavuma buvumi instead of okunoonya akalulu okunnyonnyola Katonda yajja n'akwata abalonzi n'agaa temuwa twesige naye amalala g'abavubuka agabakuliddemu oli bw'abeerako n'agaa nti nasomyeyo diploma nfunyemu omutwalo oba oguvuga emmotoka abeerera ddala n'amalala gali agasusse era muganda wange twesige ngenda kumutuuza toyinza kuwalampa musajja mukulu ono kati watyanga muwalampye n'afa nga naye bamuganda naye yase Senkungu manye ebintu njagala tugende nga abantu nga beepimapima segedde ono musajja mukadde tulina bingi bye tumulabirako weenaaleemu nze ndi wa National Unity Platform n'ebingi byamanyi okunsinga nawe mba njagala mmanye ndi muyivu musinga mu buyivu naye bingi byalabye ku nsinga nze ndi mu kubisoma busomi ate nga ye yalaba birabe n'amaaso gwe osegedde so abantu baffe nawaana baavudde mu bukulembeze nakigamba n'ebulegeya chairman yamuddira mu bigere nemugamba nti omusajja oyo abadde wano ebbanga mu byobufuzi nga bwe tutuuka okulonda tetuligita naye anoonya kalulu ke ne tunoonya kalulu kaffe naye bwe wajja ate kufe naffe batusiba nnyo ate ku mulembe gwe tebaatusiba nnyo naye nga batusiba batugaa nti gwe otusiba naga nsinze mbasiba era ne tukola okunoonyereza naye jjerera ng'abatusiba naye bayitira mu linnya lya bulegeya bakole ki batukwate batusibe so ebimu tugenda biyiganga buyizi nze nsaba baganda bange ne be nalabye ku mitimbagano ne musikawutu namukubiddeko ne mugamba okuvumagana okuwanyisiganya ebigambo si kirungi kati gwosobola okugamba ndi ttiimu Nammere ndi ttiimu Kasolo kituyambira ludda wanga ffenna tuli baguleta Masaka kyetunoonya nze siri wa bibiina byabwe nawe bagenda okulonda Kasolo nze nali mpagira Kasolo mu mutima nga munnabuddu saamuwagira nga weenaaleemu kuba lisinza kuwagira Kalangwa from nowhere nze sikikola Kalangwa ajja kulembere Buganda bwe tunatuuka mu nsonga za Buganda ayogereyo ki kati nze sikola bwe nkola mirimu gyange Senkungu nawe mba simwagala nkimanyi Katikkiro w'ekika ky'Abanyuma n'onooba omwagala nga toyagala kumuwulira Katikkiro kati ekyo nze kinkakatako nga omuzzukulu wa Nambi ekyokubiri kyensaba mutegeere bannayuganda mwenna nti guno okuvuma okubaddewo wakati wa Nammere era mbadde ngenda kusaba musajja mukulu wakuba ati bajja gamba alina sayidi balina okufunayo omuntu abatuuza n'omuntu atawulira ng'alinga tuhabulwa Ngobya njagala tugenda ku mudaala gw'abakama baffe tukole ku busimbi ampuliriza oli ku Lwasa Mayinja mbebaza mwena batugoberera jjajjange Oscar Mutebi ogamba ki obaka mbulabe wano butuuse ennyonyi embizi bagikuba embooko ate nakira terabika bulungi nga teridde nakulya nyini agiyisa bubi okonna okukuba kutuyoboola ddembe lya kisolo naye nga ate bakikubira embizi bagikuba mu kifaananyi ky'omuntu mwami Ngobya nga omuvubuka ate oli wa Mnyindo okuvuma wane Masaka yafuuse bizinesi n'obutayagala kukola kyekikulembedde wano mu Masaka kubanga omuntu ayagala okuyisaamu eggaali naye nga talina adde kazindalo kawuufa naye ng'awoza nti ndi mu kuyisaamu ggaali kati ekisookera ddala ku bavubuka baffe nkyogera nnyo n'abantu katufe ebyobufuzi byawedde twazzeeyo tuli ku mirimu tukola naye abasinga obungi b'otunuulira tebakola bakeera awo okusabiriza kati oli we yakutte embooka agenda akuba embizi imagine kati wokuba embizi nga Kasolo kimanyi nti balina musawumu talya mbizi ali ku umula ali eyo gye bagenda okukola umula saawa eno n'okuba ng'ogamba nti nanga Kasolo ba full figure nti omuvubuka ne bakukozesa tukowa okukozesebwa kubanga ebiseera ebisinga ate n'abakulembeze kino nkyogera ku bakulembeze waggulu ddala bano bamwami Senkungu mwenaaleemu tebalesseemu mu kululu otunuulira abavuka b'enaaleemu ng'abasinga ba misomo gy'alema abasinga obungi abavuka mwenaaleemu ba misomo gy'alema ababbi mu kitaka
ate bw'osiŋŋaana munnange bibe NRM kati era bw'otunuya figures zonna ezijojo by'abantu muno ate weewuunya nnyo ng'ate figa ezijojo by'abantu ate nga ze ziri mu NRM neŋŋa nti bamukulu Senkungu bo baalekawo omukulu ogwabwe gwe baaleka gwababbi tewakyali muntu yeetaba mu NRM nga sigali agabadde bajojo by'abantu mu kitaka basiba obubadiya. So kino ekyokuvuma tekirize sijja nakiteekako NRM yokka, kiri buli wamu. Eno generation eriwo eyinza okuwabwa ali abantu batukume nnyo abantu baabwe, tekiri mu NRM mukka. Buli muntu ayagala abavumi ojja kusiŋŋaana bagaye nti baleese mugende munvumire Franka, mugende munvumire ono. Kati abantu abasinga baali bannantagambwako ate boonoona ekitundu ne mugamba nti bamunyendo, si bamunyendo. Abasinga bazze buzzi, abamu bajja bagoba waya ne bagukira mu nnyendo mu nseenene ne bajja okutega enseenene. Kati ojja kusiŋŋaana abantu betwogerako, nze njogera kuba amannya bemmanyi nga bamusikawutu, naye abasigadde ndaba bayaayi era babadde mu nnyendo. Kuba nze kinjawulo kyange ti nze gye nazaalibwa mu kitaka bayaayi we nazaalibwa we nakulira. Mmanyi nti ono muyaaye, ono muntu mulamu, ono osobola okudiringa naye. Naye kati era nsaba mukyala Nammeere ku lw'obulungi bwa Masaka City ti abaana bano babajje mu ntalo bakuuma ekitiibwa kya Masaka City. Masaka tebadde bwetyo, bw'onoogitwala bwetyo. Nze kino nno okuvuma tekuliiko monopoly nti waliwo ayina nze nannyiniko. Bw'ona okulyetingawo ekibinja ekivuma kigenda kutuuka nga kivuma ggwe, kubanga emmere weekuggwako gy'owembwa. Embwa egenda zino embwa eŋŋanda zigenda ku mulirwano gye bagiwadde emmere gyeboggolera. So we zinaamala okuboggolera omulala zijja kgenda zikukyukire ziboggolere ggwe. Nsaba busabi nti ekyo bakikomye. N'abavubuka baffe n'ab'NRM era nensaba ne ssentebe aliko Mwami Bulegeya nti buli avaayo olinaga nze muwanika w'NRM, nze simanyi ani w'NRM, nze mobilizer w'NRM, nze mwogezi w'NRM. Nosinga n'omuntu amanyi wadde kuwandiika linnya lye. N'ebyobufuzi bino bitukoze bubinye bya Mwami Museveni n'atasenyezza mannyo, nosinga nanga akwasamiza akamwa akole ki akuvume. So bino ebigambo ebimu tetwali byogedde nga na ku leediyo. Naye nze neegomba nnyo abantu era kyovula nti abantu baffe ddala mu opposition tubasomesa nnyo, si kumala kujja nabwatuka bubwatusi nabwo nga mpulira kakubye njije mpogane ngobye oli ampeeyo 2,000 nzije mvumuvumire Senkungu ampeeyo nusu kakaaga kyevudde ganti ngenda kutuula netwesije bamwe tumwesije Robert kwali ne kulaibu nakimugambira na wano twaliko wano ne muganti tumwesije fe mutoku ffe ne muganti nze ngobye anze bibina byonna nabiraba byonna muntu byeyalira byembisomye nembiyiga. Kati tumwesije ngenda mutuzanga omuvuuka munnange muyingize ngenda kusooka muzaayo mu nkoba za mbogo mbeeko ne byemubangula aleke kujjonkera Katikkiro w'ekika. Kati baba na olaba Senkungu muleke mulabanga Senkungu naye Katikkiro wa kika kiramba ate kisibukeeyo bayitayo mwasa kyasa kisibukeeyo era kyannamukaaka. Kati si ye yakkubya kalulu gojjonkera genda evuma abantu abataakuwa kalulu ono okole ki omulekere ekitiibwa kye. Bino nno mbiddamu mbyogera wano njalo biteeke ku likodi. Jeno Sande yafudde, abantu bonna balina gwe beetise nti yakoze eki eyamusse nawe aba yafudde kirala. So naawe ojja kutta omuntu Senkungu ono faaleze bangi era kimuvumya ono ekisinga omugambibwa nange nkikkiza kubanga ofufa obadde obeera naffe aba opposition kyovola abakulanga nti oli opposition naye akanyanga kwewakana bannange ndi w'NRM naye engeri gyetukulidde mu kitundu mu ngalo ze tasobola kukola ki kutwewakana. Nsaba buli muvubuka aliyo nammwe abazadde mugambe ku baana bammwe, nammwe bakyereeta abajja muno mu Masaka City nga mwereese bwereese mukkakanye emitima gyammwe mumanye nti Masaka muzzeemu naye mumanye ennono ya Masaka. Kyenjagala nsembyeyo Frank ku kapata akabadde wano nziramu okukubira omulanga gavumenti nti naye ereke kugobereranga nti ono miyase nti ono ayogedde kino. Njagala naye egoberere kati abasuubuzi badde bakoze pate nze nalabye bagiranga ku mitimbagano. Kakati abasuubuzi bo badde bagwawa kuba bo ba business. Oli waba abadde abaprotectinga nga akumye bulungi business zaabwe ne bamugamba tukuwadde pate. Gwe noonyiiga ng'ovudde Kampala nga kikunyiisiza ne poliisi ekulya bwayakagaba naye efunenga kye bayita first hand information ekole investigation ereke genda na rumors
kyekisinga okumenya polisi ya Uganda asoose okuwaaba ye mutuufu era asoose okuwaaba bo bagenda kukwata bukwasi nawe wafulanga gonzise n'ogenda n'ompaabira era bajja bakwata omulambo gwange nti gwe gwakoze eki gwegwesse maliriza n'ebigambo bino nti ekisinza okuweebuula Masaka n'abavubuka ba Uganda bonna bwe butaba na ddiini abantu n'eddiini zikole omulimu bannaddiini bakole omulimu gwabwe abantu baddeyo ku mpisa tulina okuzza ebyoto mu Buganda wano abavubuka omusingana Franka ku street n'akubawo ekigambo kyotawulyangako muli baawayizanga ababooda baatereera teri amokkola naye abavubuka ate kati bano abaggalaji akuba ekigambo n'otya n'okutya n'ogaawo baakola mu masannyalaze so ndi mukusaba nti ffenna tube n'empisa era n'abasinga obungi muleke kugenda Kampala muwabira abasenkungu bano muleke kuwemukira Bunyolo nga batalidda Buganda kati senkungu omuyito opposition nga atenze mumanyi NRM ngera mulabe wange mutwalira dango mulabe wange gwe n'omuyita opposition okuba olina kyoyagala okuggusa n'ogobya abantu bonna wano n'obagonde babagoba ne babamalawo okumaliza bajja kumaliza nga bagobya ggwe kino nakyogera njagala nkiddemu kigende ku record nti waliwo omupolisi yajja mu Nnyendo nga bamuyita Kanaakulya n'akola omulimu ogw'ettendo n'agoba ababbi bonna n'abamalamu n'asigala nga ye mubbi ali mu Nnyendo era nabagamba nali nzinnyonnyola ne baga nti bonna ababbi abamazeemu kati ate tusigaze omubbi omu yeye kati gwe mbamugoba tuddemu tukole ki tutereze Nnyendo nga bweri kati naawe ojja kweyita ow'NRM ennyo ogoba ab'NRM ennyo bamalirize nga gwagobeddwa ate gojja goba buki bubi nnyo nga weebuuze wali wezzeeko ddako ewaka weebake ogambe Senkungu mubi RPC mubi DPC mubi Town Kiraka mubi ono gwenkola political head babi gwe todda mu kitanda weebuuza why always me lwaki buli kaseera nze njagala omuntu adde mu kitanda kye abuze lwaki buli kaseera nze ngobese ono buli muntu mubi lwaki buli muntu mubi kunze okitegeera kati nganze bwe twazula omulamuzi Albert ono yakasala omusango wano si mulungi eri opposition era twakizuula ne tulaba ebibi bye yakola ne tubiteeka ku mmeeza naye ate we tumusanga tumubuuza nti sibyetya nno ssebo tovuma muvume kuba tumulekera ekitibwa kye ekyaki ekyobulamuzi esebo mamingo byange tonabakuba ku muzindalo abatuwuliriza oli ku Lwasa Mayinja Impact FM program bagiyita kyoto kyabataka muwomya nsonga nze muzzukulu wa Nakirembeka Franka Bwekumbule okuteekerateekera programu eno mu Lwamukaaga mamingo bya ndabadde ekalungu nga muganda wange tenabakuddamu nga bekalungu bagamba nti mukyala Sekindi minisita yekubana ne NUP bamwami Nketanyi mbu ne babbo obuwagizi bamwami Sempijja ne bamukyala Nakke mami Ngobya mmanyi oliko mu kaluka ekalungu kituufu n'akatini jjajja waffe Sempijja nze dda nali nsoma P2 mu 95 mu 98 nali ndozanga mu P3 P4 mwami Sempijja n'akyalako awo kusera malisi nga mukulembeze naye abaganda baga nti ekite ekitava ku Ssengejjero kifuuka Wankindo kati mukulu Sempijja ekisinga omutawaanya akalulu kaalimu musajja mukulu yabadde asinga obukulu mu kuleeta Masaka yonna kimujjako obuweereza abo kati obuweereza abo tekibumujjako era omwana yamubuuzanga nti kibo kyeweerabidde mu palamenti nkikuleetere naye kanziremu ekibuuzo kiri kyennyini nti olutalo luliwo wakati wa mukyala Sekindi minisita ne minisita eyawummula mwami Sempijja ndaba nga lwabwe lw'NRM kati oli yagamba kanve mu NRM olutalo lwaliko kave mu kamyufu k'NRM olutalo lwaliko wakati wa Honorable Mpuuga ne Honorable Kyagulanyi oli naagaa kankuviire oli naakola ekibiina kye naye ate era abano ne basigala nga bamuwerekeza ebigambo nenze ngambagamba si kituufu kaakati olutalo oluliyo nti boba ebuuza nti Sekindi yayitawo atya yayitawo nga Sekindi aperereza abalonzi ne bamulonda bw'abanga mukulu Sempijja n'oli omuyiribi tebayesa mpiki bulungi kwenkana mukyala Sekindi kati olutalo luva luddawo nze njagala okuddamu mu lutalo mukyala Sekindi teyekobanangako nankerettanyi ffe twalina kandidate bamuyita Zinga Shakira Nammiro Zinga era gwe tukyaliko era ffe
tukimanyi nti batuwangula mukyala Sekindi yatuwangula era batugamba nti mwamutekawo yatuwangula nze mwenale mwayiwa abantu abawangula nga woolaba ababiri wano yawangulawo nale Bukanyike yatuwangula kwala ali mujuba waliwo ababbi nga Katusabe waliwo ababbi eri nga Bakaka nga Kalubabba Kabbe nabo weebali naye kati ono mukyala Sekindi yatuwangula mwalaali era nsaba bano oludda lw'abano lukakkane omuyiribi nga we yeeyita omuyibi addeyo ayiribe akole emirimu emirala Paalamenti era namulaba kubanga omuyiribi naye alina ebintu bye bimutawanya ebizibu bye namugamba nga si kiddukiro ky'aboonoonyi ate siri bagenda kufuna bugagga manyi Paalamenti eno ekyagyononya abantu basuubira gye bagenda okufuna obugagga si buli muntu nti alina okuba memba wa Paalamenti era sebo mukama wange ono ali wano alina okumanya nti waliwo ate abalina okukulemberwa kati mwe mulina okukulemberwa nammwe mukkakkaneko mulinde sizoni ejja 231 muddemu mweteeketeeke bulungi mukole kimuwangule ne mujje entalo ddala zino eziri pasono ezirimu n'okwetta nalabye nabo bakola obutambi simanyi gundi watta abaana bange bino bwe biti njagala tumanyagane kino nze nali mu kalungu oyo baali batuttidde Lwabenge era n'omwana gwe baakubye ejjo wa mwami Sempija yadde ayambadde t-shirt ya Sekindi watyanga yadde awagira Sempija ne Sekindi kati ani yamukebera omutima gwe amanye mu byobufuzi tumanye nti bino ebyobufuzi kabeera kabbinkano asinga obudde obwo yawangula era tetuli balabe twajjako wano mu studio oba yali ani nga tayagala natwogere mu studio zino nga weenaaleemu nga ayagala tukubya mu studio kati ono weenaaleemu eno weenaaleemu zaali wakati ndi waki National Unity Platform nze nsaba mukulu Sempija kakkane amanye nti bamuwangula omanye okuwangulwa kuluma nga bakuwangudde olumwa naye era okkakkana nga luwe yawangulwa ate nze twazeeyo mu likodi zange nabadde nzikebera nga famire eyo ya mukulu Sempija tewangulanga ku kalulu okuva emabega wonna yali ekabba no Sempija nga yayagalwa abantu nabadde yayagalwa abantu nabadde neebuuza ku musajja omukulu bamuyita Kasirye Joseph yabeera mu byobufuzi naye bano bamusuza Isenkungo ojja babbuuza nga bw'omukebera in reality tawangulanga ku kalulu wabula yakozesanga olukujjukujju ng'eyalina amaanyi ga gavumenti n'alangirirwa ng'abaalangiriddwa ku ssaawa ngobya Sempija ng'abantu bamwagala owebiiso Sempija owebiiso abantu bangi kati kankulageyo kino abantu baayagala Honorable Mpuuga era be baamugobye basobola okukwagala ne batuuka ne bakukoowa ate osobola buli muntu aba n'abamwagala kati mwami Mpuuga abadde n'abamwagala n'ate abalala ne bawaki ne bawa Sebina nga naye alina abamwagala mbyobufuzi bwe bityo biba kati nze nsaba kakkane mukadde waffe tufumufuule tuwabulenga abafuuka omuwabuzi w'NRM wabula nsaba NRM ku luno mu budde muweeyo ekifo mu by'NRM afuuke mobilizer oba afuuke omuwabuzi nga mukulu Senkungu bwali ye taliiwo mukulu Senkungu bamuwangula akalulu eyo nga tagenze namu mu by'NRM nagasigenda bigendayo n'agamba ne bamugaba bamuwangudde kyogaa yakwata kibooka agenda asabula abamuwangula lwaki yasirika abantu bagende nga bayigira ku bannaabwe kati ate mukulu Sempija mukulu ku muzeeyi Senkungu ono gwempita omuzeeyi naye essaawa eno agaanye okwewumuza buli waateewumuze ne bakuwumuza olw'empaka ogenda kusigalamu ki ekyoyooyo ekyokulwanagana n'abantu nze nsaba baddemu bateese batuule kati ate wano tuyinza obbaweereza mukulu Senkungu ow'NRM omukugu n'agenda n'atebenkeza Kalungu n'aweereza abaana bano ne bakuma omuliro n'addamu n'aleeta kati ono agenda kwokya kuleeta omuliro n'oduddako kyazo wa Sekindi naye aleeta omuliro tugenda kulaidinga abantu abo batuuke okwetema n'okwetta obwesi tweyanziza mwami Ngobya tuwuliriza oli ku Impact Radio Lwasa Mayinja program